Enda kutwalako tukulage olugendo lwa Salt Media mbitundu by'ekalangala eyo ku bizinga eby'essese. Olugendo ono lweyongedde tukakasa nti Uganda ddala zaabu. Twatunuulidde enkola oba entambuza y'emirimu ey'abantu abawangaalira eyo ne batutegeeza ku kusoomoza kwe basanze era ne bawanjagira gavumenti okubakwasizaako batandike n'okulunda ebyennyanja. Obudde mbubaze bulungi mu kwolekera olugendo lwange ku bizinga eby'essese mu Kalangala District. Uganda nga nnungi bw'oba ku mazzi ogiraba bwefukumuka amata era entambula ey'oku mazzi ya bidyeri ebibadde binniize n'abalina emmotoka oba pikipiki bazitikka. Ekidyeri lwe luguudo olw'oku mazzi ntegeeza ennyanja era mbadde okwo n'ennengera obulungi bw'ensi yange ate nga n'abassa amaato ku nnyanja okutambuza abalambuzi munda mu ggwanga bangi. Okusimbula kutuuse ne tutambulira ddala akabanga okuva e Nakiwogo emmeeri yaffe weesimbudde ngiyise emmeeri kuba kye tumanyidde naye nga nakyo kidyeri. Tutambudde mu budde bukalu tewabadde enkuba etonnya era akasana akawoomerevu ne katwakira. Ebifo ebigenderedde okusikiriza abalambuzi nkumu era babeera eyo nga babitegeka dda mu kiragala omukwafu. Abakola emirimu bakola era abatambuza abantu okubongerayo munda balinda babatwale ku pikipiki. Emmotoka ez'obwannannyini ze zaabo abalondemu abeesobola. Avaako ye yeetikka ebibye okweyuna aw'okusula oba entambula emutwala gy'akyadde. Ntuukidde ku lutoboka era tusanze mbaleese yakyankalanyizza dde ekitundu. Abaana olw'egguloggulo teyabalese waka era omusajja ow'obuyungo omukola agwefuze. Kirumira Emmanuel musanze wano n'ategeeza nti bali mu buvubi okusinga ate obukalubye ng'abalinawo kati be balima ebinazi. Bavu kati babagobayo mu mazzi bugenda nga bakukwata nga bakusiba. Abalala nga bubalabawo baboda ne bakuba ekipapula kya mitwalo 10 ofunye okoze omutwalo gumu tonnaba nagunywako mafuta tonnatuusa musaabaze gy'alaga ekipapula kya mitwalo 10 kino ogireka ku poliisi n'otambuza ebigeti n'okomawo noonya emitwalo 10 osobola oginonyeza omwezi. Joseph Kawuki ku lutoboka amazeeko emyaka 5 agamba emirimu gituuse okumulema olw'abajja babatulugunya ku nnyanja olw'obutimba. Ate okubakwata nga n'obutimba nabwo gavumenti tebukutte bwe bakozesa ne baweereza obulungi buno bubi n'ebujjawo kubanga kati okusinga obutimba buno obuleetebwa obuvuba envuba embi tebukolerwa wano. Eya keji farming ekola naye kizibu kiri ekintu kimu emmere eriisa ebyennyanja ebyo si nnyangu mpozi nga waliwo ba kati gavumenti evuddeyo n'eteekamu naye akasente ne balunda ne batuuka mu kufunda n'etemako ssente zaabwe abayinza okufuna ku miki. Senkole Martin bino abiwakanyizza n'ategeeza nti abatuukirizza bye babeetaaza ku nnyanja kwe bali. Ndi muvubi ate nsuubula buli ali ku nnyanja yenna kasaba nga alina ebisaanyizo ebikkirizibwa mu mateeka avuba era oyo gwe basibye gwe bakutte ng'avuba bubi kitegeeza abamu bikolwa bikyamu eri muntu bakwata nga ali mu bikolwa bikyamu. Ntuuse we baasizayasiza amaato agatatuukana na mutindo n'awalala we bookera obutimba era ekifo kya ntiisa eri abamu. Kawuki agamba enkola ey'okulunda ebyennyanja gye basigalidde lwakuba ekibalemesa tebalina ssente abalina ne baba nga be bayitamu. Oba yali tuyambyeko netuwa obutimba netusobola okusasula nebujjanga looni netukola nga bwetusasula. Wabaddewo abakyala b'ensanze b'okyenkoko era bano bagiguza abazze okulambula. Nakitto Asumputa musanze awaatatooke nga wakolera alinawo ennyaanya vakkedo ne mukene omusibe mu buveera. Nakitto awadde amagezi nti singa bawagira abantu ku myalo nabo ne balunda ebyennyanja mu keegi ebyenfuna byabwe
byakweyongera nga si kubagabira bugabizi ssente wabula bazeewole bazzengayo. Kubanga okukola keegi olina okuba n'obukadde nga 6. Kola keegi ogulyemu akatimba, ogula ebyennyanja, oliko n'emmere etandika. Singa gavumenti eba etuyambyeko ne tusobola okulundanga ebyennyanja, kati wano omwalo gwaffe Mubembi abantu baggweredde mu makomera, tebalina kyakukola lwa ssente ntono, bavuba obwennyanja obuto era ne babakwata. Ne Nakitiibwa Maureen naye kyasabye okubawagira. Bateekemu abavubuka ssente, bagule amata amanene, bagule n'obutimba sayizi ze baagala, batandike otuwa emirimu. Amakubo ageeyongerayo nsanze gakolebwa nga bataddemu maramu naye nga tambulirako ku kapikipiki, ne ndaba amayumba agazimbiddwa abalina ebinazi gamanyirivu. Ekiseera kituuse okudda eka era byebigere bino. Apollo Tusiime n'ekikoyo ya Sin Salt TV Omwenyo.